tuli ku boat cruise bayinja kuba nkubuulira we tudda naye ngono omusajja bamuyita Sula Ndawula be bamu ku basajja abaagala abaafiirwa Ichuli ensonga lwaki tukoze kino mujjukira nga ffe ab'e South Africa Abaganda byogere bakolenga naffe tukola kati tujjako wamu waliwo naffe tufuneko etubeera twogeremu cosmo time oba oliawo kubanga Junior omwami oyo aleete n'akatebe atutume bulungi omwami yensonga lwaki kubuga kankuleetera akatebe wano kubanga ebintu byatukabukako ono yali akimanyi fiizi okujjeno naye nga omanye ebintu bya fiizi batona bakonfaaminga. I remember the show tetwakola n'Ichuli ng'otugamba nti abantu be South Africa omusajja agenda kujja eyo reaction yange wagiraba we yali naye omanye ebintu bya fiizi sometimes batusobola kukkiriza nti so by that time twete tunabakonfaaminga either batufunye bati tunabakola ki tunabakufuna so ono n'asigala nga akipushinga paka bwe tukigusizza abafuna biza kola kusinza yali namba 3 yego yali namba 3 Kaiyz yali namba 2 gwe namba 3 waliwo omuntu gwe baluma nga munene ekivulu tekyafa ekivulu kyaga atulabiridde okubako yakuuti bina byonna bitutambula tetumanyi tuddawa yatulina mu mikono yatulina naye byomumanyi ebyo sina South Africa temwakimpa ekyayuzi kyeyamaanyi ebintu sirimu bikola era omulimu ogukoledde ddala bulungi tuli mu kwogeramu okolenga kyalimamu okosima moments about jaja Ichuli kubanga olwo olunaku namumuleetera ewaka ne mugamba muganda Ichuli we yafiira nze nalindiko by that time with him obakitegeera eyokusaane gye wali okomeekereza yali esembayo ndyoke nninye nzije South Africa ate jajja Ichuli oyo yalinamu kwegamba yalinamu engeri nti bwe yali ng'akusiimye kale ng'olina omukisa tamala gasiima amala kubanga olaba n'ensonga zazzali bwe yavaayo n'akiyigiramu olaba nti era tebyaggwera mulaba nga ate bateredde nga bali kimu era bwe twamulaba nga tusonga kugamba muli mwenna kugamba era ensonga kugamba yalimu kugamba enjawulo y'amaanyi nnyo naye nga twamufiirwa nnyo jjajja Ichuli kama amwekyumula ekyembi bano be bamu ku basajja abaayagala Ichuli okufiirawo emitwalo 5 zaba miliyoni nga 10 emitwalo 5 ejala wano ogenda bugenzi ku ssimu naye mba ndi awo olweggulo ngamba amawulire era badije b'e Uganda banaye kino nkibasaba mukopenga bano badije baffe ab'e South Africa balina kye bayita unity nti omuyimbi waabwe baba waawano bakuba ennyimba ze nga tebannakubaza abala ate nga bazikuba mu bagwira kati omuntu bamukubira empere nga bagikuba mu ba South Africa nkutegeera naye Uganda temukuba nnyimba zaffe kyova olaba mubuliddwawo unity ffe badije n'abayimbi tukwatagana kweziri kubanga wano reference tuzirina ne tusaziraga nga naye ensonga omukulu ono gyayogedde mukaaga badijje tulina kwepusinga fena bali mukola kimu kwepusinga ekintu ekireetedde ddala music Uganda okufa bantu batabeera wamu bantu batabeera wamu bantu buli omu ali ku kike buli omu ali ku kike ekitali kirungi ekitali kirungi naye n'omukulu Kakalaamu tutumiddeko nnyo mukulu Kakalaamu tumwagala nnyo ate mukulu Kakalaamu ono alina puroguramu gye bakwasaganya n'omukulu Kaiyz Wisdom puroguramu eyo tukolera nnyo era tugiraba nnyo
era tugibeerako ddala nnyo nnyini ddala. Juni, twasembayo ebigambo bya jjajja Ichuli rest in peace. Tugowankirwa n'ebintu by'onyaza bimanyi okutegeera Mukama akusasira. Ali ku nnyanja. Tomala ogenda okulaba ku n'abakyala. Wewe wacho wewe. Amanya gange mpitibwa Julinat nze omukyala atambula n'abakyala abali mu Republic of South Africa mu kibiina kye bayita UNISA, United Uganda in South Africa. Today is my birthday. Era mwenna bambi abazze wano ku lunaku luno mbeebaza nnyo, thank you so much. Sigenda kumenya mannya ga ani naye yo all temumanyi kyemunkoledde, naye ate era ne kino mbasaba nti nze kikoma ku nze otufunanga moments bweziti bannange tubeeranga ffenna kyandeka sikwenda Kakalaamu bano banze ku mulamwa kati mbadde nkomyewa N'abakyala. Sooka oyogere ku nsonga za Ichuli. Enseetegeera omusajja we engeri gye wali omwagalamu. Nalwaki olunaku olwaleero ntaddeko ng'ekibukizo. There is waliwo ensonga lwaki mpozi era ku mazaalibwa gange omuntu gwe twali tusinga Sokolireko n'akukyala. Twayiseeko dda. Nebogamba twayiseeko dda bintu bitunyiiza ebyo bya kati Ichuli. ntandikire wakati Tandikira ku Ichuli. kati wama ntandikirewa Tutandike amanya n'ekiti ky'ogwamusanga. kiyatonzigyako Abakyala ng'olaga akasente. Tandika. amuneba anyway kati kantandike amanya gange nze Julinat n'abakyala UNISA United Uganda in South Africa. Thank you. Kyekino ekibiina ekigatta Bannayuganda abasinga abali ku mawanga wano, ate era nga nze omuchairman waffe taliwo essaawa zino omukulu Shafiki Mukwaya, naye nga yandibaddewo nnyo y'omwami gutambula naye mu kintu kino, naye nga ensonga enkulu ensonga enkulu lwaki tuli wano leero, it's my birthday. Ate nga birthday yange eno ngenda kwebaza nnyo abantu abamu wano wammanga, muto wange Kevin n'abasigadde mune be mukoze, era ngenda kwebaza na buli omu gy'avudde ne effort gy'ataddemu okubeera wano eno si kyangu. Era mu nsonga eyo nina ensonga lwaki omukulu Kakalaamu ne Kaiyz alongside omuntu waffe gutambula naye mukaabya nti mwebale nnyo okutuleetera bano abantu bano. Kyenyiza okujjukira ki Brenda Bakakalaamu nzijukira isimu yakeranga ku makya nanzuukusa wadde Uganda tubali 2 hours ahead ne 1 hour yakeranga n'atuzuukusa n'ambuli ekigenda mu maaso ne ŋŋamba nekyo mu mawulire gyekiri e Uganda, naye nga Isima yakoze eki. So twaganye okuwa tribute y'amaanyi ku musajja oyo, era gyali Mukama muwummuze mirembe, ate singa Mukama atuyambe tufune Bayisima nga bwe batyo ensi yandibadde etambula bulungi. Isima gy'oli wummula mirembe. Kaiyz, Kakalaamu, Mukaabya, mwenna mikwano gyange bannange, banne mwenna mwebale nnyo okubeera ku gundi eno ku mazzi gano nga just tuliwo kukiringa bukirinzi. Era ngenda kutumira era omukyala ngenda kutumira asiri tuwangadde wano naye y'omukyala omu gwe tambula namuyita Sylvia Uchams.
Ebya webale nnyo okumobilizinga by'osobola. And then ne tubeerawo nti nno tujjawo kiri eri nti nno ffenna abalo tukola busawo nedda tulina emirimu tukola obutali busawo kino kyo tekyeyibaala mwenna abali eyo nti nno South Africa nti nno tuli basangoma abamu naye nga bali ku lyato olino bonna abasinga tulina emirimu gyaffe, we are self-employed. Era mu nnaku ezimu nandyagadde otulaba tutambudde ffenna babalonga ku bizinesi gyetukola gyetuwangaalira. So Norwich, happy birthday to me. Mwena guys, thank you for coming, thank you for being with me. Katonda abawe kye musinga okwagala. Akayimba happy birthday akakulembera. Agenda okulembera Junior boy sevodda. Tuyimbire ffenna. Sente zaffe tubadde tukola. N'abakyala kino ekintu tukikoze olw'okuba tukikola ku bantu abalungi, abantu abatwagala, abantu ababeerawo naffe, abantu abeewaayo ne batoba ne bakyusa obulamu bwabwe okuva ku zero fuuka abakabi. Teri gwe twayokesa tuli balungi ate tuli nayogera gye tuyita tuyite Zimbabwe ne tuyingira South Africa ne tukola emirimu gyaffe. Nayogera nti abantu abamu bayita wansi tebalinnya nnyonyi kibi. Nayogera kye nayitamu nze bwe nali nzije South Africa saalinnya nnyonyi. Nayita wansi ne mbabuulira amakubo g'Ezambia. Mungulire ku bugalo bamunsonyiye tufubeewo. Tubale satu. Tugenda kuva ku satu biri tubala satu biri emu zero. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Julie. Happy birthday to you. How old are you now? Awali obuzi bwawo. How old are you, Julie? How old are you now? 15. Kampegani nenga wetondera abantu kubyowayogera ndi ku mpewo ey'ensi yonna. Nze bwe mba njogera n'empitira nenjogera ebikwatako nga bibanyiiza munsonyiwe, because nze bwe njogera mbeera so emotional. Nali njogera ku lugendo lw'obulamu bwange nga ndi mu kunnyonnyola abantu nti omuntu asobola okuva ku zero, asobola okuva gy'avudde yonna n'afuuka ow'akabi. Naye bwe biba birina bye byanyiiza, bwe biba mulina bye nanyiiza, teri bya busawo bye nayogera. Sogera ngo bya busawo. Yo obusawo bubi. Muntu bw'aba dokita kibi. Omuntu bw'aba dokita kibi. Kiki kye nabookesa kyoba osooka okwogera. Njagala sooka ayogere kiki kye nayogera. Muganda wange. Tutuza kusindikira Kluthum. Eja jabike. Wandize. Tutufu wa Akram. Ingiliya. Akram.
Engineer. Kaiyz sibimanyi sina kumukakafu. Abla simanyi. Ne alaka musawo. Akram musawo. Si musawo. Musawo. Akuba sasa. Kama mwanangu deno. Wanji wa Kugamba akola ngudeno. Abulamba sikira ko mukakafu. Neze kyemanyi nti musawo. Ani musawo? Akram. Bueno, sí. Akram mutumide butumizi naye Musajja mubi naye just ave mu mawulire tasobola kunyiiga. Akome wakola enguudo. Bayira we mukazi wa kitiibwa nnyo era nga nze atambula n'abakyala akanandastan kyayitamu naye ayina omwami atagenda kusobola tasobola media. Omwami wamwe wewe no. Mwami ki? Engineer wao. Oya namwate kati. Kwata wano n'abakyala waliwo kye twebuuza. Akram si musajja mubi, Kluthum mukazi wa kitiibwa, just Akram ave mu mawulire tasobola. Nga gwe n'abakyala waliwo omukyala yavaayo. Ne bannange kati n'abakyala wulirizaako. Wuliriza katono wuliriza. Waliwo omukyala munno eyavaayo n'agamba nti no Akram yali amuzizza ku zero era nga mu South Africa nosengezi wazikwatoocha. Ebyo nabiwulirako omukyalo yali omukyalo oyo avaayo ng'alaajana nti bafuna ssente bonna baterekanga ssente mu nju kyenawulira n'azibbaamu n'azitwala wamukolera ki omukyala nga gwe n'abakyala nawulira ku mukyalo oyo avaayo ng'alaajana ssente ze baali batereka bonna ajje tukole bakuletera obuzibu Tuli kusaidiwa mukyala. nga wamajjamu mpolampola Kyamukubye nnyo naye. wamma n'abakyala Kusaidiwa mukyala. Nze ngenda kwogera ng'omukulembeze era mubukutu nedda ngenda kwogera nga n'abakyala atambula n'abakyala n'ensonga ezimu ezikwatagana ku bintu by'abakyala. Omwami oyo ku kye nasembayo okuwulira ayina omukyala gwe yaggyako ssente nga bali mu periodi y'okwanjula okuba kutya mu basiraamu kuba ku kyalo okwo akik something like that yabe baki. So anyway n'agenda imbu kati mbu ne bambu bwe yabba ssente zo ku mukyalo oyo n'omukyala namulabako n'agenda n'azikolamu ki kati nekiba nti nno oyo omukyala bwe mwagala nja mubaleetera era gyali
yali mukazi we ebyaddala so nekima nti nno bwe yagwa mu Kluthum n'agoba oli so zose yazitwala enguudo South Africa in provinces waliyo Gauteng, Eastern Cape, ali province kimu yali akolera enguudo ezo ati tuli mu Gauteng South Africa nene yakolera mu side ki koma mu Gauteng ono meya we Johannesburg wavunanyizibwa ku nsonga zokujjako kante muleka abantu bangatizeni mu busu tugende mpolampola gagwe omukulembeze okyogerako ekyokuba nti no Akram ali Kampala nze mulaba Kampala ate tali Kampala ali South Africa nakimanyako naye oli yali abatisa bulamu bwe ng'omusajja efamily ebeerewo ate kuba musango akomewo akole mu birombe bye yalingamu birombe ebya mayini mwe mwali temukimanyi teyabagamba ku mawulire musajja mukozi inginiya ati ba inginiya bakola mu birombe bya mayini era bobeebo benyini ba contractors oba abantu bange mulugiso ati ze mukazi bakome batiseke ndikokolezi munoti bacha bwamba nabatesere kubaya bose bamaye bose baguga mwesizana mukana wenye bijeyo niyo bachesere ngabaganisa wera abalinde paka ngesana kobola anababona haza salamu alaikum bagada Wali pambeni ngako ngojisibula nze kwakiramu sina mbozi nnyonnyo gyakiramu sina sitole ye nnyonnyo eri awo wabula ye Akram akomewo tukole tujja kuyiiya ajja kukoma waayiiye akome waayiiye enguudo tezigwayo South Africa erina enguudo nnyingi nnyo mukola kagundi mukola program no ne Ismail Chuli ne kukubira isimu wankubira kitu abasajja bekyanga musajja yegera ne South Africa naye nina kinayogera ke bikwatagane South Africa nga kibi twali tuliogera ku life experience mukabya waliwo wano ng'obusibu bumpitirire zino nongamba kakikwasaga tetugenda ku the new cafe naye omutaata anyumirwa lwanjawulo because ne bwe bamuvuma tebimuluma abatannabatuuka myaka gya ntondo okitegeera kati Kakalaamu ono agenda ozifuna mujja muwulira anti atuuse ku ttaka ly'abazifuna ototuuka South Africa n'osigala kyekimu bakubira eby'omu America simanya Dubai simanya Doha Qatar uyo ali mu kubala sente enzo Kakalaamu buli ali ku lyato kuno alina okuwa amabugo olwesa amabugo and only Mubaka Sebo. Guys, happy birthday, Julie. You're a star. You're a star. You're happy for a kuyachi. Ngezi your name, Raba. It was facing the say what? Sit down. Amaze ntubirako ku celebrity bannange abayimbi be Uganda twejjemu okwewalana tusobole okolaganira awamu bw'oba ofunye ku ssente zirye ne banno tokabira kolabo abantu zibawe tubenga aba Nigeria kuba tuli bafunyi okitegeera ojja kubanga go weegobako
ojja kuba nga gwegobako ate yayinza okukwatamu. Hey, proposing is not good. No, it's not. Not at this fucking time. Ojja kumuwumbulira akagambo. Omwana akubya akambu Juli omulabye kantu kasabalaza buli muntu. Awo batotya. Sipi ambase kwa jeka. Ugora kwa gundi live. Akaliwa. Ate bintu byabagagga. Sabalaziza. Ani asabalade? Kevin. Olina byosubwemu. Simanyi mukaya. Aswazi. Tewakali mwakali fanda. Oye, soko veo katino ule onyimide vayo soko. Ama katule. Oya ni kibuto kibambuza wano. Bayise kodda. Si. Where is this? Yali. Bagamba twayise kodda. Tewakabi mubaka bipanda zirise. Fumita. Tewakabi mubaka bipanda zirise. Fumita jaga mfunite mbazi. Sebo mmedi abakazi babeera abangi n'osalibwawa. Odegadi wa Jajja Ichuli naye abasajja baba bakoze Batabuse Kakalaamu okiraba kibi nnyo okubendeza nazo nonka zinyumirwa Kakalaamu kibi nnyo otugambye nze binnuma otugambye nti erimu ku bintu byetukoze leero atuvudde ku birthday ya neera waliwo ne memory okujjukira Jajja Ichuli tubadde ffe tetumukungubagirangako teri wa diaspora yali amukungubagiddeko naye nagamba Kakalaamu nti let's do something special for this man. He has been an icon mu nsi Uganda. Tubeere ekyokulabirako nti n'ab'omu America bakuyite, ab'e Sweden bakuyite, omusajja yalina emikwano mingi okitegeera era ffe tumujjukiridde ku lyato because evulye tulisudde wano mu Valo River e Johannesburg. Kati kankubuulire nali ndi TZ ndi mukwata video zange nkomewo ku Sunday nga tuyina gundi kive Bulaya season yali eddako kozi yangamba Junior nga tonnaddayo South Africa njagala tukole party eno then oludda biddako tujja bikoleranga ku Zoom ng'oli South Africa. Omusajja yanjagala nga tamanyi nangamba gwe boy oyina omutima omulungi oli mwana muto family yammwe mubadde bannaku Junior oyina kyokoze kibuulire ensi okitegeera fomanye South Africa tetwagala kwerabisa nnyo but yanteekamu influence endeetera okujja mu kamera njogere ku bintu abantu bye bayitamu n'obulamu bwe bayitamu e South Africa n'omuntu aba atya. So omusajja oyo he was an inspiration to me. Bwe bankubira essimu olw'omukaaga ekiro nti Jajja Ichuli bamukubye amasasi Buladi na bookingirawo ennyonyi endinya nzira South Africa because Uganda nandikaabye nnyo
nakubira simu nagamba nti Kakalaamu nti kankole kyonna ekisoboka tujjukire jjajja Ichuli ojje South Africa. Mu lugendo lwe South Africa because naye yennyini yali alina okujja twali tulina okujja ffenna tubeeko episode. Yes. Mujja era twali twagala tusooke mmwe mujje then experience the first experience nawe yakoleki naye ajja atwegatteko because that guy besides the comedy oba biki abantu abamukyawa mwamukyawa biki but he was a real person. Nze mbabuulira ate waŋŋamba nti ono yasalawo obodda oba todda but the first time yagambirawo Kakalaamu toyono nabudde bwaffe ono omwana alina bye twetaaga. The world have to know what Junior Mukabya is capable of. Kyankwata ku mutima. Yes, nali sisasuddwa nze nali nteekamu amafuta okujja waali but it was worth it. Naye ensi yonna mukimanyi ye musajja abadde alina happiness vibe ng'ate eri freestyle abadde n'entalo n'abantu naye nga bwadde emabega alikonsayiringa nabo ng'amugamba nti blood wa wakyamye. Okitegera he was a pure person. So kati kuno okujjukira bana abantu bonna bolaba bambadde white be bantu abamu ku batono kubaagala Ichuli, you know. Era nze mbabuulira bannayuganda mani tojjemu emitima emibi kubanga tomanya ani atakwagala, tomanya ani agenda kwagala nnyo naye nga tomanyi mani tomanyi. Kati nze neewunyiriza wano nti omusajja bamuyita Magala ani okwetaga bakubuuza bannaye ensi eyagala Magala naye nze simulabangako naye abantu bamwagala oba okitegera kuva ku airport babuuza Magala but this world just be pure oba okitegera. So mani tokyawa nnyo omuntu atalina kye yakola. Kibadde kya mukulu Magala okitegeera amannya tugeerabidde naye ajja kwogera teyamusubiriza ku kamera. Ate South Africa kuno tulina bye tukyusizaamu sente tukyazigabira mu kamera ekyo tugenda tukitta. Naye ng'okirabye nti abantu baagalwa. So the other thing ba celebrities yonna gye muli bannaye mugezeeko okwagala abantu nga bwe babaagala oba okitegeera kubanga temusobola kwagala abantu balala nga temweyagala mmwe nga mwe abakola omulimu ogutya ogumu. Omuntu n'akuwa sente za kolabo blood n'akuwa buli kimu ekyetaagisa n'otamupushinga n'omulinnyako bulinnyi bibi because ffe tukola ssente twagala kubaako nga ba DJ Khalid tunaabatuukako tutya ng'olise kino mumwetaaga ttiimu okitegeera. Industries eziri mu kkula zikolera wamu okitegeera ate abantu ab'amaanyi sigamba nti baali talented just baali united okitegeera. Osobola okuva gy'ovudde nga teri akumanya ensi nekumanya nekutegeera naye omutima gwo kyekisinga oba okitegeera. Nze Mukabya Junior Ranti feyanzanyo tweyanzenge kakati ate nno ne tugenda Onajo sembayo kati tweyongereyo tugenda kujja wetu oli bali bayogedde ne oli yogedde ne tujja kujja birimu sente yafuna sente naye asobola kweragira ziri wano ova make it rain so katambula round bena bitandika Junior yangu byakiddamu yangu n'abakyala katujje yangu sebo muzeeyi soko kati ono omusajja bamuyita Sula Ndawula omukulu ono Mukabya we nabala